Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba tugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero waliwo munnaffe wano wambuuzizza ekibuuzo. Wambuuzizza nti singa tuba tuli mu kikolwa n'omwami wange, omwami wange ono n'angwa ebbakuli, abeera ali mu kungwa bbakuli ne nfulumya amazzi ago omwami ono n'agamira, n'ombuuza nti kiki ekibeerawo. Wambuuzizza ekibuuzo ekyo. Ekibuuzo ekyo kituufu, omusajja asobola okubeera ng'akugudde ebbakuli, oza mukitegeera, ng'omukyala n'ofulumya amazzi ago omusajja ono n'agamira oba ne gagenda mu kamwa, n'agamira mu butanwa. Omusajja ono singa amira amazzi go, ebiseera ebisinga omusajja oyo abeera ajja kwagala. Kiba kiyinza okubeera ekizibu okukukyawa singa omusajja ono amira amazzi go. Egamba mwenna oba mujja kweyagala kyenkanyi. Ng'omukyala ojja kwagala omusajja oyo amize amazzi go, ate era n'oyo omusajja aba ajja kwagala abeera amize amazzi go. N'olwekyo ekibuuzo ekyo ky'ombuuzizza ki ekivaamu? Omusajja oyo abeera ajja kwagala. Kijja kubeera kizibu okubeera ng'akukyawa singa anaamira amazzi go. Kitegeera, amazzi ge njogerako geego agajja nga mangi. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp nnamba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp nnamba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp nnamba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.